Njagala mulabe ku video eno nzije mbanyumizeeko emboozi. Era ojja kkakasa nti abantu basirika naye aga Katonda mu ggulu abantu bano si basiru. Azze mpola ng'awuuba okuva eri kale Basajja akyali mu kkomera nga tubakubira enduulu. N'alabye Museveni n'ennaku n'enkwata. Museveni eyali ow'amaanyi ennyo ddala. Museveni nga waaba agenda kujja ku kyalo kyaffe. Wiiki nga nnamba nga amagye gasoose ne gayiikayo buli kimu bateerezezza buli ekisobye balina okutereeza kino balina okutereeza kiri abantu bababuulidde ekyamaani okwegamba abantu ne bazadde baffe nga batugamba munaabe mulina okunaaba. Museveni ayagala abaana simanyi biki for a long time. Ngolo tulinze Museveni ajja next week naye nga tulina okunaaba tulina okusula almost every day. Mumanya abaana bato tebagala kunaaba naye nga ffe batukuba n'embooko lwa Museveni kujja kyokka nga togera na kumulabako abakulu be bagenda omulaba mwe muli bumpi tebabakiiza nagendayo ne baba checkinga buli kaseera buli like naddala ffe abasulanga awo kumpi ku kisaawe wagenda okujja naye essaawa zino ye Museveni atambula nga abantu bamutunuulidde we bati. Wali twagambanga Museveni bayi jambo waggulu eyo tulaba ennyonyi eyita waggulu tuyimba Museveni weeraba Museveni bayi. Essaawa zino Museveni yatuuka ku kyalo nga n'omwana muto amutunuulidde wati bananga abantu bagwa ne Museveni yagwa. Museveni yagwa. Era oli yagamba nti ebibimba bikka naye baaba Museveni ddala wakka. That's the fact. Natunulidde Museveni nga atambula ali na bannange nga batu bamufanaku uyabayiriddeyo Wakiso simanyi bayita Wakiso tebamufaako bamutudde butunuulizi we bati naye mu byonna embeera weetyo weebeera. Tosobola kwagalibwa buli mwaka era lucha abantu ne bakuvaamu olw'ebikolwa byo n'okulwa ku ntebi. Museveni nno munne tumwagala fenga abantu twagala Museveni. Obuzibu bwa Museveni yajja ku mulembe gw'abatata baffe batata ffe natuuka ne batuzaala naffe ne bafa baba kati ffe naffe tukuzi tuzadde Museveni akyafuga. Mchafuga gusetu onaziddawa bw'ovaako omulala n'akwata Museveni olowooza Uganda eyinza okuddayo emabega. Bannaye namwe mulimba kwata entebe ogiwa omwana atambuze entebe. That is the fact. Manyi temwagala kwogerebwako buli we tubagambako amazima muntunyigira bunyigizi naye nga amazima Museveni this is beyond. No, newe tubanga tukwagala. Era otuka notama abantu. Tere muntu agenda kuba buli mwaka otuuke n'okufa nga era gwe mukulembeze w'ensi Uganda. Gwe mulito obuliramu ko nsonyi zonna n'ogamba naye baaba nange kanswaleko. Naye gwe noyagala buli mwaka. Protest vote this time yegenda okujjako omusajja oyo. Uyo katolede naye alabako ebibala nti abantu bamukoowa. Museveni abantu bakukoowa. That is kale enkola yaffe nga bweri soko kwate video eno gituwere like oba kyetwandiise ekigalo kakati olwo message eno ebenge etalaaze okwetolola ensi yonna buli munnayuganda gana amawulire makulu nnyo gakukwatako ampuliriza osobola okubeera ng'ogategeera era gabeere nga gakubeeramu gye buvuddeko tuze tukola emboozi wano ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka era mikwano gyange munanjulira ne mbabuulira nti NUP oba National Unity Platform erina bambega mu gavumenti ya Mwami Museveni era ng'okusinziira ne ku bigambo ebyayogerwa Honorable Derek Nyeko yava n'ategeeza nti ya NUP tuli bagumu kubanga naffe tulina bambega ababega okuviira ddala mu State House mpaka ku muntu asembayo owa wansi era kyova olaba bingi ebibira bigenda okugenda mu maaso Mwami Museveni byabagenda okukola
ne gavumenti oluusi tubitebuka kubanga bambega baffe bali ku mulimu era ne kakasa ensi naga nti si bantu ba bulijjo mulimu n'abamagye nga bajenerali nga batukolera kati wulira emboozi ampuliriza onaku olwaira ebintu kama bikyuse ku National Unity Platform amawulire gamaze okubeera nga gasomolwayo era nga gano gakakasizza nti waliwo bambega ababeerayo nga basindikiddwa regimu yennyini okumanya ebyo ebigenda okubeera nga biddako oluvannyuma lwa ebyo ebabibaddewo ku lunaku NUP lweba ekuŋŋaanye kyentegeeza nti buli lunaku NUP lwe tukuŋŋaana ku kitebe wabeerawo bambega abazze okuva mu State House nga bazze kumanya tuzzaako ki abongo batadde ku mabbali kimaze okubeera nga kyongeddwa okakasibwa waliwo abantu abasindikibwa abalala okuva mu bibiina byonna by'omanyi ebivuganya NUP nkiddamu ebivuganya NUP kubanga ebibiina byonna ebirala mu ggwanga Uganda twamala dde okukizuula tebivuganyangako mwami Museveni kubanga ye yabitondawo bivuganya NUP kulaba nga bigisuula ku ttaka kubanga ne Museveni yavayo n'akakasa ensi naga nti 2026 2025 wanaatuukira nga eggurupu ya Kyagulanyi yonna maze okugimalawo wabula kino omusajja kimulemye kakati atonzewo ebibiina ebyenjawulo awadde abantu ssente ab'enjawulo asibye abaana ab'enjawulo atiisatiisizza amye ssente ekibiina n'ebirala bingi nnyo oba oliawo bye bakoze naye NUP ekyalemeddeko kakati nno kimaze okubeera nga kyongera okuzuulwa wuliriza ku gurawundi ebibiina nga bino ebyakatondebwawo nga DF nga NPP ebibiina nga FDC ebibiina nga bya anti n'ebibiina bya PPF kakati nno byonna DP n'ebirala bimaze okubeera nga amawulire gasomolwa basindika abantu baabwe mpuliriza bulungi wano wakkwatako gwagoberera enkyukakyuka wulira abasajja bano obubi bwabwe abaganda be bamu ku bantu abasinga okuba ababi abaganda be bamu ku bantu abasinga obutayagaliza abaganda be bamu ku bantu abasinga enkwe munansonyiwa njogedde ebigambo bino nga mbyogedde mu Luganda nga mbyogera ku baganda nga nange ndi muganda kati wuliriza ebigambo bino abasajja NUP yamaze okubeera nga ekizuula butereevu nnyo waliwo abantu abasindikibwayo nga bava mu bibiina ebirala bajje babege bani abagenda okufuna kaadi bani abatagenda kufuna kaadi bano abatagenda kufuna kaadi batandika okubeera nga babasika mu bwangu obw'ekitalo babeerenga oba oliawo batandika okubeera nga babateekamu ebigambo oby'okubeera nga jjukira bw'otafuna kaadi ng'obadde wa NUP togenda kwesimbawo amateeka g'ekibiina bwe gagamba tojja nga independent sigale mabega woona afunye kaadi omuwagire tuleme kwawulayawula mu bululu kati wulira bano bateeseteesa abantu nga buli anammibwa kaadi bagenda mutwala ku DF bagenda mutwala mu DP bagenda mutwala mu PFF bagenda mutwala mu NPP bano bonna bongera okuyuzaayuza mu Buganda wuliriza bongera okwonoona obululu mwami Kyagulanyi asobole okubeera nga anafuwa naye ffe tukugamba ekigambo kimu nti mwami Kyagulanyi ne bamutaamuwagire tugenda kumwewagirira soka oli ebigambo bino nzije intelligence ya NUP nti tolowooza nti bo tebalina intelligence bagirina ate mbwe ekola okukamala intelligence y'ekibiina nti bagudde mu lukwe waliwo bambega nti abasindikibwa mu kibiina mu press conferences nga babeeramu era ekibiina kyategedde nti waliwo spy network operating within the National Unity Platform headquarters at Makerere Kavule spy network secret spy network bambega bambala ovulonga siba NUP inti intelligence ya NUP yakizudde nti waliwo ababalimu nga siba NUP era nti wabaddewo a sharp crackdown okuyigga baani abo kigambibwa nti bano bambega ab'ekibiina kya DF oba NRM kati amawulire gategeezezza nti intelligence ya NUP ku kitebe nayo yakyama banoonya omuntu yenna gwe beekengera ne bamuzuula nti waliwo akasenge mwe bakukunyiza bakukunya obabuulira ani akutuma ekibiina okyagaza ki balina nti akasenge awo balina okukukunya bakubuulire ani yakutumye obabuulire ani yakutumye basooka ne bakuteekako mu kasenge bakubuulire ani yakutumye ne bakukunya intelligence yaabwe nti waliwo a secret spying network within the party headquarters Makerere Kavule era nti
balina wakasenge mu bateeka kasaba kulaba nga weekubya ku byefaananyi okwata video kakati nti kizibu nnyo essaawa eno okugenda ne bwe weyise w'amawulire okwata akatambi konna oba okuba ekifaananyi nga tebakumanyi embeera yakwekengera nga tebakumanyi nti okuba ku bifaananyi ku NUP oba owedde. Amiko omwogezi w'ekibiina ye Wayiso Mufumbiro avudde n'agamba tetulina detention cell yonna, tetusiba bantu naye tetukkiriza recordings na bifaananyi munda mu kibiina nga tolina clearance okuva mu security operatives okuva mu NUP security yaabwe. Kakati saawe tebakyakukkiriza kuba kifaananyi ku recordinga oba okukwata video. Wagambye Wayiso agamba nti tebalinayo kasenge mu basibira bantu naye agambye nti security eri ku muzuuli ekyenkanidde awo intelligence bagirina nti waliwo abakyamu abayingiridde ekibiina nga bakibega kiteeberezebwa nti bakibiina kya DF oba NRM. Kakati nti security bagyongeddeko tokuba kifaananyi tokwata video torecordinga nga security y'ekibiina temaze kulabika nti ekwetegereza gwani agenda okikola embeera nga bwetambula mwaka 2026 ebintu bwe bitu bigenda maaso n'okweka nti bitambula across major political parties. The inside story. Okwenda kwe tugendamu kwa muliro, we either make it or break it. The inside story. Right now, me want to thank the one of them ghetto youth today for the patriotism and consistency where I show. We know say you have a problem, the fire burn up the whole things them, but everything are gonna be alright. See? The inside story. Government yes our constituencies. Asoko linde yes our districts. Bwe wali ugoze ku government gwe. Obumanyi utegera. Yogera ku byotegera. Wetakula wakusiiwa. The inside story. By Katase pedagogy and Arutase, David William Magezi is my sobri. Kyanaku nnyo oba oli awo naddala ku bigenda maaso nga tolekedde 2026 Hajjat Stesha Mayanja naye yateekeddwawo tujja kuyita ku paredingibwa kubanga amazima gennyini amatuufu tosobola kuŋŋamba nti omukazi ono abadde tamanyi yadde leeta eya politics gye ŋŋamba nga tamanyi yadde leeta oba leeta B gyeddira mu byobukulembeze oba ebyobufuzi afuuse pulezidenti ow'ekibiina ekyagala obuyinza obw'eggwanga Uganda. Nabagamba nti Mwami Museveni kakati essaawa zino ayandayanda ng'omuntu agenda okubbira. Kati buli ddiru gye bamuleetera awaayo buwi ssente ez'omuwoomusolo. Kati omukazi ono mukazi wattu n'okusoma ali awo teyasoma kiri awo kitegeerekeka ebyongo bitadde ku mabbali kubanga si ensonga. Mukazi watabadde music n'afundikira ng'alemeddwa azanye ebina Uganda biganye agenze ku kyeyo e Canada kimulemye kakati akomyewo azembu kuvuganya Museveni. Nabagamba project ezenjawulo zigenda kubeera nga zimerukawo nga twolekera 2026 wabula akalulu kaggwera bino bonna obubina togenda kuddamu kubeera nga obulaba kubanga era abasajja bano bakimanyi banaakomyewo bakatumba oye temujja kubalonda kati bakomezzaawo na bano baleese bano ono asobola okwawulayawula mu bululu naddala w'abakazi abo abalowooza nti n'omukazi asobola okufuga Uganda kati ono kyabala ne bwakwata obululu 100 ne babeera 100 ne begoba mutwalo ono n'agwa waagula ku bannayuganda n'agubuzaabuza ye Mwami Museveni awabayo asemberera okuteeba eggolo bannayuganda mbabuulira era mbalabula abantu bano mbalabe naye mubamme amatu babayiteko buyisi nga father ayita ku ssabo kyannaku nnyo okubanga abaganda nga bwenjogedde be basinza ate okubeera nga bavaayo okulaga omulugube n'okulemesa enteekateeka za Uganda eno okwenunula. Nkimanyi bulungi nnyo nti buli muntu atya okubatulira n'okubagambako naye nze kambagambeko siyina kyentya bantu mmwe gavumenti ebataddemu ssente nnyingi nnyo mube nga mugwa naye mugaanye okugwa so buli lwe mugaana okugwa sente ezandikoze enguudo ezandikutadde eddagala mu malwaliro ezandisomeseza abaana zigenda mu mmwe. Imagine gavumenti epangisizza ababuloga ba TV presenter bannabyabufuzi babasuule n'emugaanye okugwa kati nze ndegayirire mu buntu bannange mugwe tulizi mugwe bannange kambabuulire muleka mubadde mulina kye mutamanyi amaanyi gonna kati mu Uganda tegali ku development tegali ku progress gali ku mugwa mutya naye mugaanye okugwa kati mbadde nsaba mugwe eggwanga lisobole okutambula nsaba mugwe batuzikolere enguudo mugwe batuzimbire amalwaliro
mugwe batuzimbira amasomero muganya okugwa baba mmye sente kati mulina mu kusonda ate sente zi kasongo yeye tubate tumanyi nti ke baba mmye sente awo mwagudde ne kati musondesa bidi musondesa mutima mweyongedde amaanyi bambi tubasaba bwe mutagwa bye bino bye mugenda okutuleetera sente zandibadde ziyamba eggwanga ogenda maaso zonna ziteekebwa mu bantu like ziteekebwa mu mugwa mutya ate ekisinga okuluma kyekino babayise babawe sente era mwaganye so banyama ne basebuze nga Isaac Uganda sigenda kukiriza gwanga kudda mabega nzize mbatulire nga mbasaba mugwe mu mutima mulungi mugwe so that sente y'omu w'omusolere mekunooneka kuba kati ebya sente biganye eby'amaanyi babakubye emiggo babasibye bakoze era muganye n'eby'amaanyi biganye kati nzize dialogue yagaana iPod yagaana kati nzize mbatu sikubatulira nzize mbasabe mu mutima mulungi bambi mutuyambe mugwe kubanga sente zandigenze mu masomero ezandigenze malwaliro ezandigenze muki zonna kati budget efulumanga eri ku kimu mugudde mutya mutuyambe mugwempo mugwerumu ensedde mwetambule normally kuba kati obunkenke bunki mugwanga because of you people muganya okugwa kati nze mbuuza mwetaagisa kyo okugwa kati kyetwetaaga okumanya kuba kati Kenya etunuulidde eggwanga ligenze litya mu maaso mu myaka 10 tugenda kuba tuzimbye eki ffe tutunuulidde mu myaka 3 okuva kati tugenda kuba tubasudde tutya kyokka muganya okugwa bannange mpulira nkoye nja kudda olunaku olulala musasiro wale nkozesemu ku luzungu. How did these guys made it? How did these guys manage to make it? Bakikola batya? Mutonzi waffe yazalawo bemba mwe musalo lwaki simwe muli byetu mutembyagala. Leave people to be sometime. Kakati nno bingi nga bwe nakunnyonnyodde oba oli awo byotekedde okubeera ng'otegeera nakugamba nti wano ku mukutu ogw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka bakomeredi ab'enjawulo ababeera ne waaka nga waaka oyo munnansi omuntu wa wansi alina okuba nga amutegeera tujja kumukwata tumuteekewo wano ku mukutu gwaffe ensi eyongera okubeera nga emutegeera. Jjukira navaayo ne mbakolera obutambi ne mbaga nti waliwo abantu abamu abaatuyingiramu era nga bano ne ssente bawaayo ne ku kitebe mwabalabye nga baagala tiketi yaffe oba gye tuyita kaadi ya NUP okwesimbawo ku bifo eby'enjawulo wabula nga amawulire boogategedde Spy Network yamaze dde okubeera nga ekizuula nti abasajja ku gurawundi baatusonzekamu dda abantu era nga abantu bano beefuulira ddala bannaffe nga bambala nezi ovulo wabula njagala ojjukire nakugamba ng'oggyeko ebyokuba nti bambala nezi ovulo ne batufaanana waliwo ne bye baateekamu ssente emyaka 2 n'ekitundu emabega nga babasindika mu constituency zaffe beefuule abagenda okwesimbawo ku tiketi ya NUP era nga bano baweebwa ssente nnyingi batandika okukola emirimu wansi ku gurawundi egiraga nti be bannaffe era tebalitulyamu lukwe era ng'okusinziira ku bigenda mu maaso kasa abantu bano baamanya nti okuweebwa tiketi oba kaadi ya NUP bajja kusinziiranga ku gurawundi kyesalawo. Kaakati abantu bano baasindikibwa dda era tewewuunyanga abantu abamu b'obadde osuubira nti bajja kugira ku kaadi ya NUP nga tebabawadde kaadi kubanga ffe twategerera amawulire gano kitegeeza ne bakama baffe ku kitebe baamala dde okugamanya nti abantu fulani and fulani baategebwa butegebwa mu bantu beefuule bannaffe naye nga in actual sense tebabangako bannaffe. Njagala ojjukira abasajja ba DP engeri gye beeyoola okuyingira NUP era nga abasajja bano bw'otabawa kaadi omuntu asobola ogamba yii lwaki abasajja nga bano babammye kaadi. Mwami Kyagulanyi byonna yali yabirengera era yali yamanya nti abantu bano besibayo kaadi bajja kwogera ebigambo bingi nnyo ku nze batandika okugamba nti Abaganda tetuwagaliza kati abasajja bano kambasembeze naye mbalinde 226 mu koona okusinzira buli omu kyanaaba akoze butereevu nnyo. Mwabalaba ba Mathias Mpuuga ne bannaabwe abalala ka kulupu nga bwe kali oluvannyuma lw'okubeera nga baweebwa kaadi zaffe ate ne bajja ne bazannya ebyobufuzi bye baazannyanga ebyabuzaabuza ebyokusiba Mwami Museveni mu ntebe. Kyokka nga bino byonna bigenda mu maaso nabagamba ku musajja mwedwa nga Abe Mukiibi ne bagamba omusajja ono tatuwagaliza
ne pulezidenti waffe omusajja ono azaamu kuba enkya n'eggulu era omusajja ono y'omu ku balemesa enteekateeka kubanga ono ye programs manager wali eri ku CBS eya Kabaka eya Buganda. Kaakati omusajja ono bye naboogerako waliwo ate ebizuuse ebikambwe ennyo ebisinga ebyange bye nabagamba ku musajja ono njagala mubiwulire mukakasa abantu nti si balungi mu nsi yonna. Ekyo kirinako bwino n'abakozeeko ku CBS bamumanyi. Omuntu wasinga omutima omubi mu nsi yonna bamuyita Abe Mukiibi. Newadde alina omutima omubi naye ate mu byemizannyo abitegeera. Abe Mukiibi tayagaliza wankwe. Tebatenda kasikunkwe. Nujja kunkyaya abantu bonna. Nkubuulira amazima. Ate Abe Mukiibi yamukwatira ensawo. Kasuku n'amyuka Abe Mukiibi. Ne Kasuku musajja talina ttabu. Maama batenda Kasuku enkwe. Neze mmanyi ab'enkwe. Abe fitina Abe Mukiibi yasooka Kasuku n'amukwatira ensawo. Naye Abe Mukiibi wadde wankwe agobezza banne ku leediyo. Tana gwagobezza. Omuntu aba atuuse ng'emirimu tegikyasobola kutambula bulungi n'awummuzibwa. Kyenjogera kirinako bwino nkimanyi. Nze ebintu ebyange sikonjera. Njogera ng'oli ne bwantwala mu kkooti nja musingirayo. Abe Mukiibi aweze eddazini ddamba lyagobezza ku leediyo. Era nga ogenze n'ogamba Kayibanda afaalojja Abe Mukiibi. Niyi yamuwa omulimu ku CBS. Ulidde nva nnungi. Niyi yabawa emirimu era. Afaalojja gundi. Gundi one ow'emizannyo Geoffrey Ndugga. Ali mu America oyagamba ne bwawulira nti Abe Mukiibi afudde atta n'enkoko. Naye era yabawa emirimu kubanga ye programs manager. Abdul Samad Seru Walukagga. Gundi Yusuf Baliluno of Uganda. Yagamba abantu bali babiri abagamba bagenda kujaganya enfa ya Abe. Geoffrey Ndugga ne Yusuf Baliluno. Ati Yusuf Baliluno ali mu Uganda. Naye ate yali mukama waabwe si yabawa emirimu ku CBS kubanga yavunaanyizibwa bakozi okufuna emirimu programs manager. Ganti onaine eddoboozi ddungi ajja kutuyamba okubanga atukolera. N'eddoboozi ddungi akola bulungi. Kati bwe kituuka ekiseera manyi abantu abamu nno. Bwe kituuka ekiseera n'abantu takyasobola kuderivalinga oba kukola mu buvunaanyizibwa bwamuweebwa. Ne bamugamba nti mukulu olabika nga tokyasobola. Ate abamu banyiga bunyiizi. Naye natajjukira nti ate ona amusazeko ku mulimu ate ye yagumuwa. Kati bwajjena ate nayogera bingi nnyo. Patuko mujuuka. Ogenda ku kyeyo. Abe Mukiibi. Ize byenku bonamba manyi. Abe Mukiibi bajja bakyusa programu ya Patrico nga bagenda bagijjajja mugunyi nga Abe Mukiibi yagikola. Patrico naganze wano sijja kubeerawo. Abe Mukiibi aweza abantu eddazini ddamba balemesezza emirimu awo. Ekirungi abamu bali wano jja banyoonyako. Naddala Yusuf Baliluno oye yagamba alinze kufa kwa Abe. Yusuf Baliluno ye bya musaala byali bimusumbuwa ate nga Abe Mukiibi si yakola ku misaala. N'atuuka n'omugamba nti mulwadde wa siriimu si yamutuma okulwala. Ne mwami yisima gwe. Sebo mbone bwino. Gwe bw'ova kunze nyonya ku Yusuf Baliluno. Olabe. Geoffrey Ndugga ali mu America wali munyonyeza. Sheila Nva Nnungi wali munyonyeza. Kayibanda wali munyonyeza. Patrick ali mu America wali munyonyeza. Olidde. N'abagenzi. Omugenzi Maka. Maka Makumi. Maka Makumi. Ne yafaalojja Abe Mukiibi. Omugenzi. Omugenzi. Omusomi wa mawulire. Ebigambo by'omubaka Honorable Shamimu Malende byongedde okuyungula ezziga naddala abantu abo abamukkiririzaamu abamanyi nti asobola abamanyi nti bw'oba obulamu bwe buteredde asobola okukomawo n'abeera omubaka omukyala ow'ekibuga Kampala
era okusinzira ku mukyalo ono byayiseemu, okusinzira ku mukyalo ono byakoze, bangi twabiraba era bangi twabisiima. Emirimu gye yakola Shamim Malende twagisiima, kyokka ate era mu mbeera y'emu yafuna obuzibu bw'atyo n'addusibwa mu ddwaliro e Nairobi gye buvuddeko. Mujjukira ku tteeka ery'emmwanyi. Ono bwe yali alwanirira bannayuganda emmwanyi yaabwe obutatwalibwa, yafuna obuvune, y'omu ku baakubwa ne basambibwa, n'afuna obukosefu obw'amaanyi naddala ku mugongo ogwo, era okuva olwo taddangamu kubeera nga yeewanirira. Yatwalibwa mu ddwaliro erya Aga Khan e Nairobi, ggwanga lya Kenya. Kaakati nno ono bino byonna nga bigenda mu maaso, era ng'otadde ku mabbali ennwana gy'alwanyeemu, engeri gy'ayagadde bannakampala, engeri gy'alwanidde abasibe baffe ababadde mu makooti ag'enjawulo, nga tannaba kubeera nga afuna obuzibu. Nga bw'omanyi nti ebiseera ebimu omuntu akola obulungi asasulwa bubi. Kaakati nno ono batandise dde okubeera nga bamukubako akatabo. Nkugambye nti nnyinimu waatali, ebika ebyolaba ebyo bitandika kuwalampa nju biyingire munda byefuule binnyini byo, kubanga biba bimanyi nti nnyinimu taliimu. Kaakati nno bino nga bigenda mu maaso, nga bw'omanyi nti NUP waliwo demokurasiya, buli muntu waddembe okwesimbawo ku kifo oba oliawo kyalaba nga akisobola, oba oliawo naye aweereze ku bannansi ku lw'ensi ye. Tetuyinza kubeera nga tukigaana, kyokka nga bino ebigenda mu maaso tulina okubeera ng'oluusi tutunuulira nnyo ensonga ez'enjawulo naddala mu ebyo eba bigenda okugenda mu maaso. Kati omukyalo ono waliwo kagulupu k'abantu, mpuliriza bulungi, era ng'abantu bano kigambibwa mbu bankyukakyuka. Bannankyukakyuka bano baamutadde ne ku mutimbagano otyo, ne bagendako live, ne batuuka n'okuyita abantu ne badisikasinga ku mukyalo ono. Omukyalo ono ng'ali wansi, ne taata we yafa kituufu, n'alemererwa okujja okuziika. Teyasobola kubeera nga aziika kubanga yali akyali mukosefu nga mulwadde, naye nga ffenna tukimanyi nti mu maaso ga Katonda obulwadde kiba kyambalo. Essaawa yonna obulwadde busobola okubeera nga buvaawo, n'okyeyambula n'oddamu n'ojja n'oweereza bannansi. Bannayuganda tulabye abantu Bajino Moses Ali, mulaba Rebecca Kadaga, abatakyasobola n'okubeera ng'oba oliawo balina essuubi ery'amaanyi okusinga ku mukyalo ono, nga bazze nga n'okuvuganyizibwa tebavuganyizibwa mu kibiina kyabwe. Kaakati nno omukyala ali mu ddwaliro atasobola na kubeera nga yeewozaako, bamutaddeko abantu atali omu abatali babiri, baagala bamulwanyise nga mukazi wattu tasobola na kwewozaako. Ensonga eno comrade agyogeddeko bw'ati saagala gigenda nnyo kubanga bakulu bagimanyi, ne mukyalo ono bye yakola babimanyi. Ulira unless nga mwagala tugamba there is something between Shamim Malende and the party. Bwe kibaawo mukibuulire bannayuganda nti Shamim yakola kino. Ebbanga lyonna ekibiina kyaffe kitakabanira equal rights and justice, omuntu afuna amazima n'obwenkanya. Temusobola kutuula we mutudde ne mukkakkanya omuntu atasobola kwewozaako. The lady is fighting for her life. Alwanirira bulamu bwe. Nene mu kulwanirira obulamu bwe asazeewo n'akola ebyo pate byekkiririzaamu, n'ajjayo empapula era n'azizaayo. Naye mutudde we mutudde ssebo mu butebe bwammwe mugenda mu maaso n'okumukkakkanya. Unless nga mwagala kutugamba nti waliwo ekiriwo between the party and Shamim, mukibuulire ensi. Lwaki mubeera mukkakkanya omuntu atasobola kwewozaako? Sawa ya leero Shamim tasobola kwewozaako. She's fighting for her life. Kati gwe kati si kikyomanyi. Gwe kati sotudde mu katebe kawe Dubai, kikyomanyi mazima ddala. Oyo omukyala awoza kye bayita pro bono cases. Ezo cases ziba za bwereere. Nti omuntu aba ayina obuyinike nga talina ssente sobola ku accessinga lawyer. Shamim Malende ayingirawo n'amuwozeza omusango n'agumaliriza. Mumukkakkanya. Era singa mbadde nnina obuyinza oba besegi yange no singa etuuka ku kakiiko ak'Electoral Commission ak'ekibiina kyaffe kya NUP, Zahara Lulika alina kubeera disqualified. Baba alina omudisqualifyinga. Temusobola kutuula ku platform ne mukkakkanya omuntu ataliiwo nga tasobola kwewozaako. That's not being professional. That's not being professional. Instead of okulaga bannayuganda, Zahara biki byokoledde bannakampala? Emirimu emeka gy'okuriyetingidde bafutu soldiers, emirimu emeka gy'okuriyetingidde abavubuka. Lage ebirungi by'okoze. Ebbanga lyonna ly'obadde speaker okoze ki? Tetugenda kusirika on this issue. Ngenda kugikutukirako, ngenda kukutukira kweno issue. Shamim alina abawagizi be. Bwe muba mumusinga mugyeyo kaadi mugifune. It's okay.
kubanga ekibiina kyaffe kitakabanira amazima n'obwenkanya mufune kaadi mwesimbewo bannakampala babawo obululu naye temukakkanya mukyala ali mu mbeera bwetyo n'otuuka n'okwogera ku kitaawe nti teyasobola kuziika kitaawe using someone's situation okumukakkanya okumussa wansi okumudimiininga bwe kiba nga Shamimu alina kye yakola nga mukimanyi mukitubuulire tukimanye ffenna. Sauda Madada for the first time mbadde simanyi nti eno yentegeerayo otegeera bwotyo. Mwina dati habit ey'okutiisatiisa abantu nti tojja kwogera ku Sauda Madada lw'olijja ku kitebe bafutu soja bajja kukolako emikolo. Nze tosobola kuntiisatiisa my friend. You cannot intimidate me my friend. Nze bwe nyimirira ku mazima singa Shamimu abadde asobola okwewozaako n'aligambye nti it's okay Shamimu ajje yeewozeeko. Omukazi alwanirira bulamu bwe ali ku medication gwe wennyini ogambye teyasobola kuziika kitaawe kitegeeza alwanirira bulamu bwe ajja asaavinge bannayuganda. Mulinga abagamba nti yalwala lukokobe terugenda kuwona. Bannange Shamimu Malende yekayeka yagenda okuggusa protest vote. Mpuliddeko wabagamba tugenda mu protest vote Shamimu Malende mulwadde yekayeka yagenda okuggusa protest vote. Bannange guys omukyala ebbanga lyamaze nga asitandize n'abaana abasibe, ebbanga lyamaze nga yeewuuba mu makomera. Kino kye mumusasudde bwe muti mutandise okuteekawo amakubo balabe baffe bapenetratinge muffe bakikozesa otukuba. Tulwanagana ne bino zino sente za iPod bino ate muleetawo ebirala. Lwaki mulwana bannammwe bwe mutyo? Zahara bw'oba olina ky'okoledde bannayuganda vaayo otubuulire by'okoledde bannayuganda. It's enough. Kadi bw'onooba wakugifuna ng'olina ground ojja kugifuna kubanga ekibiina kyaffe kya mazima na bwenkanya. Temwonoona pate yaffe. Zahara amazima gali nti olina kubeera disqualified. Gwe katisi okulowooza nti no watuuka e Dubai wamalayo. Muganda wange muleke kukakkanya mannya g'abantu. Mustopinge ekintu ky'okukakkanya amannya g'abantu nga mukozesa platforms ze muyina ennene nga mukozesa amaloboozi ge muyina amanene. Singa Shamimu abadde asobola okwewozaako twaligambe nti okay it's okay ajje yeewozeeko. Omukazi tasobola kwewozaako gyali yonna Mukama yamanyi. Omukazi nakosa ne situation mbu nabadde Nairobi ngakosa propaganda ow'ekyana ekito ekibatwala mu malwaliro ago kujja kukola propaganda. Bannange nedda. Tetusobola kusirika kadi bagibawe nga temwogeredde mulwadde. Okitegeera omukyala fightinga lwa bulamu bwe abadde nga awoza cases wane ziri pro bono cases ez'obwereere n'ebizibu byonna byalina ebyamutuukako because nti yali alwanirira bannayuganda. Ndowooza bamukubira ku coffee bill ne bamukutula omugongo. Ku bantu bonna abaludde mu parliament baani ba Betty Namboze ba Ssemujju Nganda bonna abaludde mu parliament mulaba nga Shamimu Malende kyekizibu yatagenda kuggusa protest vote. Guys, let this be the first warning and the last. Ate nze temusobola kuntiisatiisa my friend my dear, siri mu capacity y'abantu be batiisatiisa. Mbona ajja ku kitebe ng'oyogedde ku Sauda simanya bajja kuteekako embeera. Kale mugezanga kubanga atera ngenda kujja n'atera okujja mugezanga ne munteekako embeera n'atera okujja ku kitebe nyinza obutamalaako wiiki eno nga sinnajjaawo. Kale mugezanga ne wabawo omuntu omu yenna mmanyiira. Mmwe musimanya bw'oyogera ku Sauda musimanya alina abavubuka bafutu soja. Ebyo kyemugamba bye mwagala okutugamba ebyo ku kyetulwanirira nga tulwanirira buli muntu abe n'eddembe lye nga mwagala kuteekawo mbeera ya kutiisatiisa bantu. Mmwe muve ku Shamimu Malende mumuleke, oba tafuna kaadi mukireke mugifune mugitwale muwangule, but don't use Shamimu Malende situation kumulwanyisa. Guys, nkomawo. Mubaka mukyala Kampala Central Honorable Shamimu Malende, Nairobi Kenya, eddwaliro Aga Khan, mukazi wattu gy'akyali ng'akyalwana n'obulamu atasobola okubeera nga akomawo oba oli awo
aweereze banna Kampala, aweereze banna Uganda. Bino byonna nga bigenda maaso mwamaze okubeera nga mufuna amawulire mwenna banna Uganda aga iPod. Guno nno gwe mukago ogutaba ebibiina awamu mu ggwanga Uganda ebyobufuzi nga n'ekikulembedde ampuliriza ekya National Unity Platform okugaana omukago guno nakyo kirina okubeera nga mwekiri nga n'ekibiina ekyo ekiri mu buyinza ekya NRM kirina okubeeramu mu bufunze nti omukago guno gwe gugatta ebibiina byonna nga birina okutuula ku mmeeza wamu, balina okulya bonna otyo, balina okunywera awamu, balina okwekubisa ebifaananyi bonna otyo, balina okuteesa ne bassa kimu mu mukago guno ogwa iPod. Kaakati bamala okubeera nga bassa kimu, olwo basalewo ki ekigenda okugenda maaso ku ebyo baba bafunye okusinziira ku ebyo bye baba bateesezza. Kaakati nno etteeka nga liraga omuntu yenna n'agaana okutula ebibiina bino byonna ebirala nga kuliko ne NRM tajja kuddamu kubeera ng'afuna ensimbi okuva mu kibiina kino ekya iPod. Jukira nti NUP eno yo yagaanirawo nga lumu ne baga nti ffe tetusobola kubeera nga tuula ku kijjuliro kyekimu n'omusajja asibye abantu baffe. Tetusobola kubeera nga tuula ku kijjuliro kimu oba ku mmeeza emu n'omusajja atulugunya abantu baffe. Tetuyinza kutuula ku mmeeza emu n'omusajja enkya n'eggulu eyeewerera okusaanyawo ekibiina kyaffe. Wulira, yeewerera kukisaanyawo nti gurupu eyo nja kugimalaho. Tetuyinza kutuula ku mmeeza y'emu n'omusajja ajja n'azingako ekibiina kyaffe ne bamenyaamenya ebintu byaffe ne baasayasa ebintu byaffe ne baaza ofiisi zaffe ne batwala kompyuta zaffe n'ebirala byonna ne batukolako effujjo erya buli kala nga balese batulumiza n'okutulumya. Tetuyinza kutuula ku mmeeza y'emu n'omuntu afaanaganako bw'atyo. Kaakati nno bannayuganda bangi bagamba nti NUP kye yakoze kye kituufu kyennyini era kaakati abantu baasazeewo ne bagamba nti yes kituufu nnyo NUP ne President Kyagulanyi Ssentamu obutatula na musajja ono ku ntebe. Bw'anaatula n'omusajja ono ku ntebe abaamaze okubeera ng'alyamu olukwe bannayuganda abo abaafa nga battiddwa amagye ga Uganda, abaafa nga battiddwa poliisi ya Uganda, abaafa nga bagambibwa nti abamu baweebwa katwa, abaafa nga batulugunyiziddwa nga bakubiddwa nga Honorable Muhammad Segirinya mu makomera gye baalinga nga bammibwa okubeera nga bafuna omukisa okufulumizibwa ekkomera bagende bajjanjabwe ng'obulwadde tebunaba kubeera nga bubamalawo okubasensera emibiri. Abantu bagamba ajja kubaliddemu olukwe struggle ne bannayuganda abo abakkiriza Mwami Kyagulanyi ne mu nkyukakyuka n'obutakkiriziganya na Mwami Museveni. Kati abantu bagamba bagenda okwesondera essente, bagenda kwesondera ensimbi ezigenda okuyimirizawo ekibiina, ezigenda okuddukanya emirimu oba olyawo egy'abannayuganda naddala nga bakulembeddwa President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo n'ekibiina kyonna okubeera nga banoonya akalulu aka 2026 basobole okubeera nga bavuganya ne Mwami Museveni nga n'essente ze bayita ez'ekibi oba olyawo bazeewaze nga tebatudde naye ku mmeeza, tebatudde naye ku ntebe, tebakkiririzaamu ebyo byakkiririzaamu kubanga NUP byakkiririzaamu birala nnyo. NUP ekkiriza maanyi g'abantu kyokka ate NRM ekkiriza mu maanyi ag'emmundu, ag'amagye, ag'okuwamba, ag'akafuba ssajja n'amaanyi ago ge bakozesa agabawalawala. Ku nsonga eno omukugu yagyogeddeko naye mu bigambo bye mu idea ze zenjagala owulire mu ngeri bw'eti. Ekya gavumenti okwesiba ku kawaayiro akapya akateereddwa mu tteeka akagamba nti ebibiina ebivuganya ebigaanya okutuula ne NRM okukkirizaganya ku kintu kimu, okusayininga ku lupapula olumu, okwekubya ebifaananyi awamu mu nkolagana gye bayita iPod tebijja kugabana ku ssente ez'omuwi ow'omusolo. Ekikoleddwa nga mu kirowoozo NUP gye batunuulidde ekintu ekyo ndikiraba nga NRM yeeteebye ate ffe ng'aba NUP kiba kitukolera kubanga etteeka erikugira ebibiina okunyoonya ssente terikugira muntu kunyoonya ssente. Ndaba nga ensi ejja kuwa Kyagulanyi ng'omuntu essente ejja musondera ssente ezimu era ye nga Kyagulanyi ajja sobola zikozesa mu kunyoonya akalulu. Naye ekirungi kye tugenda okufunamu nti omuntu bw'akwata ssente n'aziteeka mu kibiina ekigendererwa ekyo kiba of value gy'ali era kimuwaliriza okutandika okukigoberera, okukiwa ebirowoozo n'okukirwanirira kubanga akitaddemu essente ze era kijja kuyamba okugumya omulamu ogwa protest vote gwe tuliko kibe nti abataddemu ssente
basobola okutambula ne banyoonya akalulu okkanyonya, basobola okkalondoola, basobola okkakuuma, basobola okkabala era ne basobola n'okkabanja. Ebigambo ebyo byonna byonna oba obigasse gye bayita protest vote. So kigenda kugumya akalulu ke tuli kunyoonya mu 2000